Sinkwanirizaako mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza bale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Donald Trump ayisizza ekiragiro. Ayisizza ekiragiro ky'okubaaninga travel, ayisizza travel ban issue ku mawanga kyenkana hafu namba ey'amawanga aga Afirika. Kyenkana amawanga gonna agasinga aga Afirika agataddeko ku list, afulumiza list ya travel ban gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza ey'amawanga 22 aga Afirika, kyenkana hafu yago namba. Oli ku UG Update TV ngwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko osobola okubanga otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. US President Donald Trump avuddeyo na imposinga travel ban ku mawanga kyenkana hafu namba eya Afirika. Amawanga ga Afirika gonna kyenkana hafu yago. Amawanga agamu mukwano gwange gwe babaninze Donald Trump shortlist gyakoze ey'amawanga 43 kyenkana agasinga ga Africa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Amawanga agasinga ku list eno gyafulumizza agasinga ga Africa. Tetumanyi nsonga lwaki Trump akyayidde ddala Africa obwenkaniddeawo. Mu document efulumye okuva mu New York Times agashayalingiddwa internationally, Trump yakoze list ey'amawanga saako ne ba citizen abalina okufacinga restrictions okubanga tebayingira USA, okubanga tebayingira United States of America. Amawanga gano mwe muli Somalia, Libya, saako Sudan. Amawanga aga Africa agali mu red categories galiko travel band, agaliko orange visa shape gataddeko restrictions baga restrictinze omuli Eritrea, Sierra Leone, omuli South Africa. Amawanga agali under yellow gaweereddwa ennaku 6 baadressinge ensonga yaabwe. Muno mulimu Angola, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, mulimu Chad, Republic of Congo, mulimu ne Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gambia, Libya, mulimu Malawi, mulimu Mali, mulimu Mauritanian, Sotomo and Principe, mulimu ne Zanzibar. Amawanga agateereddwako yero era ne gaweebwa ennaku 6 okulaba nga geewozaako ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Eno nno move gyakoze President Donald Trump, eno no ye first term ban ku travel documents oba ku travel ban okuva mu several majorities countries mu mawanga ag'ebunaayira ge yakolako ban ddala banninga amawanga ag'abasiraamu, all Muslims countries nations yazibaninga. Eno gundi policy eno yatambula mu several iterations nga tebanaba kubeera nga bapoldinga mu Supreme Court mu 2018. Trump we yagabaninga gwe mukwano gwange ali yampuliriza kati avuddeyo n'agamba nti nigana amawanga list efulumye kyenkana afu namba ya Africa agibaninza agitaddeko restriction obutayingira ggwanga lya America. Jjo twalaba nga akoze nga asazaamu kye bayita right ey'okubanga ofuna obuzaalirwana ng'ozaalibwa mu America oba ofuuse mu America. Eyo no right nayo yagibaninga, yagisazaamu gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tetumanyi Trump kyatwagaza naye katulabe ebijja mu maaso.
oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango tuuliza ubali kwekumira ku mayingo gano gwatana tweyungako kila wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegatako mukwano gwange ali eyampuliriza abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinziro kubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wosubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.